Bismillahirrahmanirrahim. Abalungi abali eyo, leero nno tuze n'okubozaayoza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atutuusizza mu kusiiba omwezi gwa Ramadani. Tukugamba mukwano gwaffe omwagalwa waffe ali eyo nti kitegeere nti okusiiba limu ku mabanja Allah subhanahu wa ta'ala mutonzi wo gakulinako, era ntukukubiriza nti oba bulijjo osiiba olinamu obugayaavu, leero siiba. Okusiiba kuweekakasa ng'ogamba singa kubeera nga kwe kusiiba kwange okusembayo Allah subhanahu wa ta'ala nsiiba okusiiba okulungi, Allah kwajja okubeera nti nakkiriza biidhinihi ta'ala. Leero hadithi eno eva ku Talha bin Ubaidillah. Atunyumiza omusajja munnamalungu eyajja eri mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tabisse na ku mutwe, enviiri zimusenyuuse, n'abuuza. Sahaba agamba ne tutandika okuwulira amaloboozi naye nga ne byayogera tetubiwulira, hatta dana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, paka omusajja oyo munnamalungu bwe yasemberera ddala wali Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika okubuuza Nabbi ku busiraamu. Obusiraamu kyeki? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti khamsu salawati fil yawmi wal layla. Ti bw'oba oyagala okumanya obusiraamu, commitment wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, sooka okimanye nti olina okubeera nti osaala esswala 5 buli lunaku, emisana n'ekiro. Omusajja n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti hal alayya ghayruhunna, ninayo esswala endala ezinkakatako ng'oggyeko 5 z'oŋŋambye? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba la illa an tatawwa, tewali swala ndala ekulaalikibwako ng'ettaano ozimaze eza buli lunaku okuggyako ng'osazeewo okusaalayo swala ya sunna. Namala Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti wasiyamu shahri Ramadan, n'empagi endala ekkakatako banja lya Allah subhanahu wa ta'ala lyakulinako okubeera nti osiiba omwezi gwa Ramadani. Okusiiba nga bwe twagambye, n'obeera nti nno weewala buli kyonoona okusiiba okuva emmambya bwesala paka enjuba bwegwa. Omusajja n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wahal alayya ghayruha, nti waliyo ekinkakatako mu kusiiba ekitali Ramadani? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti la illa an tatawwa, tewali kusiiba kukulaalikibwako ng'oggyeko kwa Ramadan okuggyako ng'osazeewo okusiibayo okwa sunna. Omusajja n'amugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amala n'amubuulira ezzaka. Era omusajja ng'empagi mu mpagi z'obusiraamu, okutoola mu kyolina gwe ng'omugagga n'owo omwavu omwetaavu. Omusajja n'amala n'abuuza era Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti waliyo okusiiba okundaalikibwako okulala? N'amugamba tewali illa an tatawwa, okuggyako ng'oyagadde zaka eya sunna, saddaaka, awo kyokka ky'osobola okukola, naye zaka ekakata yeeyo yokka. Omusajja bwe yamala nga Nabbi amubuulidde ebimukakatibwako ku ddiini, omusajja n'akuba Nabbi amabega n'atandika okugenda, naye ng'ayogera ebigambo bino wammanga ng'agamba nti wallahi la azidu ala hadha wala anqus minhu, by'oŋŋambye byebyo mubaka wa Katonda, sigenda kwongerako wadde okukendeeza. Amakulu nti esswala 5 nja zisaala ne sigenda kwongerako sunna yonna. Okusiiba ngenda kusiiba, sigenda kwongerako kwa sunna. Ne zaka nja kugitoola, sijja kwongerako kwa sunna. N'enjogera endala zayongerako ne hijja, era n'agamba nayo yennyini wenkoma. N'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamuwulira n'asanyuka n'aseka, n'agamba nti aflaha in sadaq. Omusajja oyo gumulaba ayogedde nga bw'alayira mu faradha tagenda kwongerako, agenda kwesiima, oba amaze okwesiima bw'aba ayogedde mazima. Mu njogera endala dakhala aljanna in sadaq, bw'abanga byayogera bya mazima agenda bikolerako, agenda kubeera nti nno ayingira ejjana. Kyenjagadde mu kino nga tutandika omwezi gwa Ramadan kwe kujjukiza nti okusiiba kwa Ramadan si kwa sunna, si kwa kyeyagalire, wabula kukukakatako bw'obeera mu bantu abakakibwa n'amateeka g'eddiini. Ne bw'oba kwosiibye kwokka n'otayongerako sunna, kikuyingiza ejjana ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne buli w'oyongerako ku bya faradha
noyongerako sunna, kikwongera kusitula madaala maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga neddajjana nazo zirina amadaala. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.